Abatuuze babutikiddwa ensisi munnaabwe mbwatiddwa mu bukambwe n'enju ye neekumibwako omuliro. Atiddwa ye John Kulabirawo ng'ono abamusse bamuzingiriza ku mabbali g'olujja ng'anaaba ne bamusanjako ebisa ebimuttiddewo ku kyalo Kigasa B ekisangibwa ekyamuliibwa mu disitulikiti ey'e Kalongo. Tubadde tulina mbiranye n'emu gye tumanyi ku kyalo era tumanyi lwaki kizze kityo naye tubadde tetulina mbiranye. Abooluganda lwe okuli James Kalema ne nnyabwe boogedde ku ttemu lino lye bagamba nti bategedde ku makya. Abadde akola mirimo gye nga bw'omanya emirimu gy'ekyalo, tabadde mu mbiranye za bufuzi, tabadde mu mbiranye za ntalo oba za bakyalo oba zaaki. Waliwo akaana kabaddewo ne kaŋŋamba nti jjajja kibeera omuliro gwakanga ndaba abantu bambuka kati nange kwekukirira nensanga abantu nabo nga webale wentegeeredde. Bano beegattiddwa akaduumire Jezibisi Godfrey Ssettu bagambye nti kati ono awezezza abantu 7 abattiddwa ku kyalo kino mu nzita y'emu. Kubanga kati baakatema abantu n'ejjambiya ba mirundi 3 ate ng'obweralifu bubadde bugenda butuggwako. Wakati mu kusala entotta abatuuze besonzeemu ssente z'amafuta agaleese embwa ya poliisi enkonzi y'olusu egezeeko okugwa mu bufu bw'abatemu. Bwembagirete gwe mulimu gwe tutandikeeko kubanga kino olwaleero kijja kujja wange embwa bw'etuusiddwa bakyamuse era kumpi bonna basuddewo omulambo ne bagiwondera gye batambuzza. Abatuuze basoose okwekaliisa nti embwa gwenda basongerako mu kutta Kulabirawo kaakumujjuto katebeetemyemu bweremedde maka ga Joseph Mutyaba ne bawakanya poliisi okukwata abavubuka Ronald Simwogerere ne Richard Jengo. Tubaddeawo ne batuyitaawo tubuyise wano ngeri tuzze nabo nayo naye lwe batuuse wano olugisibye wali nga banoonya bigere nga bajja bakwata bano bagisibye ku kitooke bo ne batandika okunoonya wali mu lujja ate nno we bayita bano we balima ate we balabye ekigere mbu jangu olizibwa embwa tennakwata musinga ebadde ezze nekwata twali tulabyeko ku mubbi gwekutte mubaka nemwangula engoye kati eba tekutte awo tetumatidde nga sigamba nti mbwa yemukutte wabatuusawo ne babuuza baana ki abali wano abaana ne bakola ki ne bavaayo bamugamba linnya wano ekigere olulinnyemu ekigere ne babateeka ku mupiira. Wadde abatuuze banafuyiza abasirikale tekibalobedde kugenda nabo ku kitebe kya poliisi e Kalongo batandikire okwokunoonyereza. Sennabuli abaagala ayina yakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV.